abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo wamanya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City. Bambi subscribinga okone ku kade omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddewo wano ku The Mix Media. Ntumirako abantu abali e Qatar, e Dubai, France, Toronto, Canada, UK, Australia, Japan, Kenya, Tanzania, Rwanda wamu ne wane waffe Uganda n'abantu b'e Kampala Masaka mwenna mbaagala nnyo. Bw'obanga oli eyo nga weetaaga poloti noonya ku Kasagga Properties ng'alina poloti futi 5 ku 10 ku miliyoni 15 amasannyalaze n'amazzi weebiri. Waliwo n'ennyumba etundibwa ng'eritudde ku poloti futi 5 ku 10 miliyoni 45 Kavule Semuto Road nga waliwo amazzi n'amasannyalaze kuliko ka flat ne ka bangalu ennyumba ddala bannayibba balungi abantu abali kulinaanyeeko ba muwendo nnyo nga security eri tight kuba ku nnamba zino 0706434211 okube ne ku 0777205994 obeere ng'ofuna ebisingawo. Ettaka bya kyapa era n'ennyumba eno miliyoni 45 ettaka byonna bya kyapa si bya ndagaano e Kasagga Deo Properties. Mbajjukiza jali ya undergarments ng'alina knickers, boxer, night, engoye zonna ez'abaami n'abakyala, stocks, obutambaala, bubikini, legging nammwe abagola okukolamu bunyaaso obubina abulina ng'asangibwa ku HG42 Kikubo Lane. Ennamba eri 0704161632 ne 0704465557. Ejjali ya undergarments ng'akola ne free delivery go back to school agirina. N'olwaleero mbaleetedde ebyobugagga bya Dax Vibes byavuddeyo byatulaze. Ono muganda wa His Excellency Bobi Wine aka Robert Kyagulanyi Sentamu, Mickey Wine, Chairman Nyanzi, Eddie Yawe, Irene Namutebi, baganda ababo bonna. Ono amanya g'amatuufu ye Bugembe Sentamu abangi gwe muyita Dax Vibes. Ono muyimbi bamuzaala 1995 mu Wakiso Central naye maama we yafiira mu kabenje ka mmotoka ng'ava mu Nkozi Hospital okujjanjaba era n'akulira eka Mookya. Dax Vibes yasoma primary ne secondary nga secondary yagisomera ku St Mary's Tende Entebbe Road Kampala District. Oluvannyuma yeegatta ku MUBUS gye yafunira degree mu bya business kiyite business administration oba abangi bakita business admin mu 2018 nga wano His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga yamuweerera abangi gwe bayita Bobi Wine wamu ne Chairman Nyanzi ye mwana mulenzi Dax Vibes. Mu 2016 yafulumya hiti ye ey'oluyimba lwe bayita Nkutwala nga no yaluyimba ne King Saha. Bino byobugagga byavuddeyo byatulaze mwana mulenzi Dax Vibes. Ekisookera ddala musajja muyimbi nga sente asinze zijja mu kuyimba okuli ebivvulu, birthday parties, okwanjula, okukyala saako ne wantu wonna woba omunyisa okuyimba nga munagiddemu ddala sente era ebivvulu ebibeerako Firebase omwana ono yabeerangayo naye okutuuka we yasajja kula n'agamba nange natandika ofuntu lw'emiziki era mu bivvulu abeerayo. Twasembyeyo okumulaba wano ku kivulu kya Fefe Busi wadde awabanga yazze nga yawerekeddeko nga kyali naye era bakuwaye ak'amafuta.
alina ennyumba z'abapangisa namwe aggyiramu ddala ssente eziwera ddala buli mwezi, ng'era ennyumba zino za ddabo ssaako n'ezisingo nga zisangibwa ne waffe mu Kampala. Alina apartment namwe atereddemu ddala ssente, asitula ekizimbe emabegako awo buli muntu n'akwata ku mutu, ng'era apartment za myaliro 3 buli mwezi agenda kuba anoganga ensimbi nga zisangibwa mu Kampala district. Emmotoka namwo mulimu ssente ze ziwerera ddala, ye mwana mulenzi Dax Vibes. Ono Dax Vibes alina studio naye emwera ddala ssente buli wiiki ssaako na buli mwezi. Atandikira ku ssente ziba za kuteesa, ssente zonna ez'olina ewe zikola. Mwana mulenzi Dax Vibes ono gw'olaba studio emwera ddala ssente. Ennyumba namwe atereddemu ddala ssente ssaako eyo mwasula namwo mulimu ssente ze ddala, ebintu by'okuzimba abitegeera. Dax Vibes akoze endorsements mu kampuni ag'enjawulo ssaako okuba obulango n'okupromoting ezo zi kampuni bakiyita oluusi branding, abamu nga bemutera okukiyita. Buli mwezi afunira ddala ssente, mwe muyinza okuddayo ne mwebuuza yazikola luddawa, naye azirina. Dax Vibes mu bwa songwriter mu kuwandiika ennyimba kuno agiramu ddala ssente, ng'era tawandiise luyimba lumu oba 2, n'ennyimba ezo zennyini yazeewandiikira mwana mulenzi oyo. Naye oba oyagala olw'ensimbi nalwo alukolera ddala n'aluwandiika n'omuwaayo akasente namwe agiramu ddala akasimbi akawera. Alina poloti mu bitundu eby'enjawulo okuli Kamwokya, Wakisentebe Road, Magere ssaako n'ebitundu ebiriraanye Kampala. Namwo atereddemu ddala ssente mu kugula poloti omwana mulenzi ono Dax Vibes. YouTube channel emwera ddala ssente ono gw'olaba buli mwezi nga kisinzira watya waba akoze. Alina ettaka kwalimira ne kwalundira nalyo alitereddemu ddala ssente. Abantu abasinga obungi bagamba nti abaana bano ebintu muganda waabwe Bobi Wine yabayamba, naye ekisookera ddala abaana nga bo bakozi ate era beeyamba, beewa amagezi kwe kweyamba kwe balina. Abangi mwe ne muddeyo ne muwoza nti gundi yabayamba. Dax Vibes alina bu business obutinitini obuyingiza ssente nabo bumwera ddala ensimbi, nga bino abikoppa ku mukulu we Robert Kyagulanyi Center musaako n'abo abalala. Dax Vibes musajja muyimbi era alina ennyimba eziwerera ddala, alina ezo zi alubamu, alina ennyimba okuli Itisoke, Mayumba 10 n'Otuluma nnyo yaluyimba ne Radio Omugenzi, Ntwara yaluyimba ne King Saha, Believe Me, Nyweza, Vibe kyekyo, Leero, Until I Meet You n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Musajja mufumbo, alina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Okusinziira ku mukutu gwa Fabs Magazine, Dax Vibes musajja ali talented ku myaka emito. Okunoonyereza kwalaze nti azitoba obukadde 9,500 ssente za wano waffe eza Uganda, ng'okunoonyezebwa kuno kwakolebwa 29 Desemba 2023, nga ye muyimbi omuto okuva mu famire y'aba Kyagulanyi asinga okuyimba. Nga tolaba mwana muto, bambi subscribinga okone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwe tubatadde wano ku The Mix Media, commentinga, sharingira eri mukwano gwo abeere ng'asobola okulaba video zino, ate era n'okufollowinga amannya Nsigadde Yanko Seeki, President w'e Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Dr. Alima kano ate kaani Katasha Michi kano tusuubuza n'abakamwe akamu tubawa naye okusinga tusuubuza, so tubasaba mujje mutuwagire tulina ebirungi twetusiza ebintu
Tuyina go back to school promotion egenda maaso, so tubasaba mujje mutuwagireko. Ennamba z'essimu musobola tukubira ku 0704 16 16 32 endala 773 21 4157. Tukola deliveries kubali ewala. Tuba osobola okola order ebintu byo ku WhatsApp ne tubitika ne bikutuukako wonna w'oba oli. Then ne bana aba online oba osobola okunsanga ku TikTok. Kozesa Jalia 856 no followinga no likinga nokola orders zo zikutuukako wonna w'oba oli. Okozesa essimu 0704 16 16 32 nga yenze kennyini Jalia gw'oba oyogera naye. Twongera okubaniriza ku Jalia Undergarments esangibwa ku Bypass Building Kikuubo. Tuyina undergarments zonna omuli Timberland mu abavubuka abambala abagala ebirungi. Tuyina Timberland omulungi nga we mumulaba original. Tuyina zivesi ez'enjawulo nga we muzirengera. Tuyinawo n'obw'abaana nga we mubulaba. Tuyina zinights zonna ebika byonna. Twongera okubajjukiza nti no tusuubuza sako n'okutunda akamu akamu. Customer care nnungi, abakozi balungi, buli kimu kiri bulungi. Tuyina ebintu bingi. Tuyina gata z'abakyala nnungi tuziyina. Tuyina gata z'abajjala ajja bitema ojja bikwata ajja butema. Tuyina zigata mu abakyala abaagala okwambala zigato ennungi z'original tuzirina. Tuyina obuleega, tuyina zinikers busekisa obulungi tusuubuza sako n'akamu akamu. Tuyina obubina ng'oyagala okwambala obubina ebika byonna sayizi zonna weziri ku Jalia Undergarments. Bwe yeetaaze ppeti z'Ekiyisiraamu empanvu n'ennyimpi byonna tubirina wano ku Jalia Undergarments. Tuyina buli kika kya buleega, tuyina bu stocks, tuyina buli kimu. So bakasitoma baffe mwenna abali ewala nammwe abali mu Kampala twongera okubaaniriza mujje mutuwagire. Twagala n'okwebazaawo bonna bakasitoma baffe abakadde sako nammwe abapya mwebale kutuwagira mwebale kutubeezaawo. Turi wane wa Jalia Undergarments yayina ebintu eby'omunda ebisinga obulungi. Buli kimu mpale, buleega, bikers, buleega. Ayogera bulungi. Ayina customer care. Nze ono omukyala favour zankoledde sizimanyi. Mujje wano HG42 Bypass Building yayina ebisinga all kinds of knickers that you want, sexy, comfortable, obw'abaana byonna. She has everything that you would need for undergarments. We are Jalia Undergarments HG42. Zesuma tubaniriza bannange waneno ku Jalia Garments HG42 wano ku flyover Kira Bukirizi ku Pass by Building tutunda obuleega size zonna abamabeera amane